Mwasuze mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, kansubire mwasuze bulungi. Omuyimbi amanyikiddwa nga Mesach Semakula yafiiriddwa maama we. Maama we agenda kuziikibwa olunaku olwaleero ku ssaawa 10 ekawungeezi. Bagenda muziika ku kyalo kye bayita Ndwadde Mutwe nga kisangibwa Nakifuma gye bagenda omuziika. Omukyalo ono amannya ge abadde ayitibwa Nalubega Namusoke Mariam bw'abadde ayitibwa. Tusaasidde nnyo Omuyimbi Mesach Semakula olw'okuviibwako mukadde we maama we. Nga bwe mukimanyi nti ekyamazima omuzadde omukyala kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omwana. N'olwekyo tusaasira nnyo abafamire ya Mesach Semakula wamu naye yennyini tumusaasidde nnyo olw'okuviibwako mukadde we. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako ate nammwe agezeko okubeera nga abagumya. Kitalo nnyo, kitalo ddala.